mbuliza olutawo lujjako Museveni lwe luno. This is the real battle that you don't see. The invisible battle ejjako Museveni yeno. Ono Donald Trump asese n'okuseka n'agamba nti abo mbasaasidde abo. Abachina aba BRICS akabinja ka BRICS ako nkasaasidde. America as the smartest president agenda ba akabinja ka BRICS akateeke ku ttaka. Akisobola nabagamba akisobola. Otegere kintu ekyo. Trump ona akamwenyu kalididdawa. Ze ziddiru za sayininga. Njaga ero mulabe Congo. Zizo companies ziyingiddewo ne bagita Kebolt. Ejo nabagambi ba veteran nabo bajja. Nabagambi American Special Force yejja. Kakati eno Kebolt esayininze contract. Eno Kebolt eno contract company eno eri mu shares za Bill Gates wa Microsoft ne Jeff Bezos. Okitegere ekintu ekyo. Bali bameka bali mu babiri Kebolt ne ate bamazera ne baleta company ezaabwe ku bwabwe ne zijja kulwaki bonga bo independent kati eno yo Kebolt nga begasse naye balina ezaabwe ezizenga independent. Okitegere ekintu ekyo mu ggwanga lya Congo nakugambe ono Trump kati kasimaira kalina kubanga akimanyi tiagenda kubira omutuusa amujje ku ntebe nabagambye ono temumutya luno olutalo nalubagamba ko eno lwenalangirira lwenabagamba nti lujja Congo lujja Uganda kati companies aba America ziri mu kweyiwa Congo saawa eno ziri mu kweyiwa nabagambye Congo kyakutusedda baddako Uganda ziri mu kweyiwa mu ggwanga lya Congo companies za America ezisinga zizze basobole okujjawo mu China wali deni bo baddewo deni bajja Congo bajja Uganda kino Donald Trump even atandisewo gundi shipbuilding company America eno yali ezimba amaato ago amanene nnyo z'emmeri ezireta emigu nabyali byaggalawo kati China eno ng'efunye dominance wano mu Africa ng'etandise ngayo yefulumya era nga yesinga okufulumya ebyombo kakati abagambye company resuming materials tuleeta don't worry not tuleeta okyegera ekintu ekyo bino byonna China eyo balimba nti simanyi China erina rare earth metals ebijja wano kati Donald Trump oba America ebadde ekimanyi nti senga bajjawo no fala babeera bakimaze okyegera ekintu ekyo then yawe nkugambira nti freedom yejja luno olutalo we lugwera nabagaye tulina okulufunamu Donald Trump wanakugamba BRICS ne BRICS erilidda wanakugayiro nabyo byola bigenda maaso mu Great Lakes region bigwera Uganda njaga mutune mu BRICS mu Great Lakes region ani ali mu BRICS ani aliwo mu BRICS ye Museveni usitegere ekintu ekyo ye Museveni kati gwali awo gwankanulidde amaaso gwe gavuleme gakutandika kunga abantu tugenda mu protest vote obagambe nti alliance zetukoze ziyildinze tufunyemu ebibala muzi alliance Museveni yagobeddwe Congo America batandise okujja America tagenda kola business ye nga waliwo akafusa akatabangukaako bano ba Bill Gates bano ba Bezos bakole business nga katabanguko kali mu Great Lakes region. Let us watch the space nakugaye Museveni tugenda kutuusa tokyalina option oyagala okudda mu bantu bigaane kati kyoli mukola Museveni ayagala kudda mu bantu okitegera ekintu ekyo nabagamba abatuusi bano balina obusiru bungi basiru naturally sikuvuma sikuwaayiriza naye abatuusi bano basiru lwaki abatuusi bano bo mu bulamu bwe baali bakimanyi tebasobola kukulembera era nga bo balunzi nga batambula bawanganguka obola be basinga okukola ki okwera mu wanganguka baali tebalina bwe babeera nga bukasera babeera bawanganguka kati munnangira bwe balonda ekyapa mu mannya gaabwe ne balonda ekyapa mu mannya gaabwe abo bamanyira kulunda nte kyova buli kaseera babeera n'emiggo okitegera kati abo balonda ekyapa mu mannya gaabwe nga tebasuubira bukulembeze Katonda n'amala n'akola ki n'abagendemulako obukulembeze kyova babadde beeyisanga abasirusiru bo babadde bamanyi bakulembera nte kubanga bo bamanyira kulunda nte kakyovula buli kaseera babadde batta bakuba batemula bamanyira ebyo bo babeera mu nte kati okusoma kwabwe kwali kutono kacyovolaba abatuusi bano buli kimu kikoze eki kibeefuulidde tebakyakiinako sse Museveni essaawa eno bamutwala kaguddeyo naye mufo ky'okutunuulya gundi biki lwaki abantu bano banneefuulidde okuba nti bazze ku saidi y'abakapitalist oba bazze ku saidi y'Amerika akugamba sente olaba obusiru bw'oyo mu kifo ky'okukola ku ebyo ebiruma abantu azimba amalwaliro akole enguudo avuka basaba mirimu then pressure kakkane yagamba kakati abavubuka ngenda bawayo billion kyovala president waffe yagamba sigenda kwogera nono fala yono fala eva abeera alowooza ngenda kusasula mmeka oveewo ebyo twabiganye yensonga lwaki ne mu national unity platform Sauda Madada twabimugobezza tetubyagalayo okitegera Sauda Madada ne Zahara Luyirika twabibagobezza ebyo tetwagala sente twagala services. Welcome back mama Kampala banange nyongero bajjukiza
nyongera okubajjukiza batuyita ba infinite class twetaaga certificate bannange twetaaga certificate ya 5 star twetaaga certificate je muliraga abaana n'abazzukulu mugambe twayitako mu infinite class zino video nabagamba nze zenkola they are going to be classical videos nti n'abazzukulu bamwe mugenda zijja muzibasomese nga kubanga mujja kwate musobola bannyonnyola nga babuuza ku poliisi zino kubanga nabagambe bino byonna bye mbasomesa mugenda kubiraba ba capitalist bajja mu Uganda then ne wano kasoko okwebaza his excellence Kyagulanyi Musajja gwe oba wantegeera otya wanzije Kazito mu interview gye wakoze South Africa wanzije Kazito abantu bano nzenga nga mbasomesa policies zino munnange banna Uganda abaana b'okulembera bano tebagala policies baagala kulabako kyovula abakyamuka nnyo ne Ibrahim Traore wabula president yabadde South Africa kambyogere kwa yabadde bya luzungu kambize mu Luganda yagambye nti ye ne Ibrahim Traore amu respectinga naye bote bibalwanirira byanjawulo era achallenges Ibrahim Traore nagamba Ibrahim Traore ina support abantu bakwagala naye tegeka akalulu awe wali obuzibu Ibrahim Traore wakiri omuwo omugwane yetuga naye nga tategese kalulu tasobola lwaki shaping ya policies zino zanjawulo eri ya Ibrahim Traore bagita nani interference policy ya communist abakomunisiti bano bakimanyi nti senga ensebeera mu akalulu interest zaabwe zisobola okufa amangu okigira zisobola okufa amangu lwaki kubanga bo babeera bazze mu nsaba abakomunisiti abo tebafa kumu bamukulakulana batemukulakulana kuba babubbi kyovola abachina essaawa eno etubba ne Russia etubba Uganda efaanana bwetyo essaawa eno nkugambye Russia ne China bali mu dominance ya Uganda nga Museveni bamwa mu isento abatugumulo baki tebafaayo kati bana abakomunisiti bakimanyi nti senga mugenda mu kalulu bakapitalist basobola okuzimba omuntu waabwe kubanga bo bano abakapitalist babira bazimba omuntu bakiyita human rights bo beegula ku bantu babeera mu bantu awo n'akusanyusa n'akuwa kino ayagala mubeere mirembe ayagala mubeere basanyufu kyekiganye mati mukakane tujja mukolako Museveni yabatawaanya nti ye katujje tumukube nga bakuba embwa nga bagigoba ekkongo nti ani abafuukidde ekizibu Kagame kana kalina ttuma mu mutwe kalabika kafudde n'okufa tebagala kalika nti ye katujje tukabakubire nga America jja nga akakuba ati awe ba capitalist okitegera ndi kyekiganye munnange ti Kagame wambi bukavu ne goma nti parking endagano tugenda kakwata amatayi kajje waneno we kajja nga bakagamba sayininga wano je amajego mbwagwe ngagamba ate siyenze nga tukugambe sayininga wano oganye tukube oba ngawa ikale kansayininge nja kuvaayo eyo baita capitalist kakati gwe muna Uganda ogenda n'omukabira n'omugamba Museveni abba akalulu nti ababba akalulu mu improving nti yakabba nti kako bibyo byonna tubirese koyo kekambi paka mu Oscars mulabise nti mwagala kudda mu kalulu bamwagala kulwana tikatisoke tuddeyo mu kalulu wakatubba tulwane naye tugenda kwekalakasa muje mu mukube nti okay tewali buzibu mugende mukole protest vote mukanoonye mukalonde mukekuumire tugenda bawa satellite internet nga tagenda jijjako igenda okubayambako mu talingi nti ye tugenda jibawa mukakume mukakasa tateeka mu bululu bwe mu boxes nti ye senga mulaba nga abikole byo mukalwanirire then fe tujje tumutule nti kale katugende tu preaching a protest vote oyo gwe bayita capitalist kati ono communist tafaayo yeka staba nga afuna god Ibrahim Traore god wafe nti ye sayininga wano nga sayininga jantu kuwenyonyezi kuuma ibyo bibakola aba-communist Ibrahim Traore tasobola tegeka kalulu tasobola kubanga ki ba masters be oba ba police ya mu makinze batitizi ate batemu oshigira bote bakwatagana nabantu okujjako ezo munsi zaabwe zebakulembera baleeta omusaayi muffe nga tebafaayo bo kasita babiranga ensi zaabwe ensanyufu ekyo kyebayita communist naye no capitalist yewe omuyita munnange ajja mu action nti agowa yewa Museveni sente nti ye agifulume nti ani amuwa sente IMF ne World Bank nti ye bye bimuwaga nti ye temuddamu muwalooni eyo gwe bayita capitalist ati Traore tasobola bigenda mu ebyo kubanga ba masters be batya okuluzinga so muna Uganda olwe lutalo lwembadde nzizo okujjukizaako baluyita de-dollarization olwaluli bali baluyita decolonization nga naamu ye yaliwo by then kuba olutalo lwali lwa Bungereza bali balwanyisa Bungereza kekabinjako kanaamu era Idi Amin Dada yakayingira ne balyoka bamusabula nga bayita mu bakombozi kati bagenda kusabulira Museveni nga bayita mu baana ba people power so tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kakuuma tugenda kebalira tugenda kagoberera wakabba tulina okukabanja mugenda kulaba kibayita policies respect my president respect the people power movement twagala certificate badia ba oppressed Ugandans nganze
nyongera okubajjukiza olutalo lujjako Museveni lwe luno. This is the real battle that you don't see. The invisible battle ejjako Museveni yeeno. Ono Donald Trump asese n'okuseka n'agamba nti abo mbasaasidde abo. Abachina abo aba BRICS akabinja ka BRICS ako nkasaasidde. America as the smartest president agenda kuba akabinja ka BRICS akateeke ku ttaka. Akisobola nabagamba akisobola. Otegere ekintu ekyo. Trump ona akamwenyu kalididdawa. Ze ziddiru za sayininga. Njaga ero mulabe Congo. Zizo companies ziyingiddewo ne bagita Kebolt. Ejo nabagambi ba veteran nabo bajja. Nabagambi American Special Force yejja. Kakati eno Kebolt esayininze contract. Eno Kebolt eno contract company eno eri mu shares za Bill Gates wa Microsoft ne Jeff Bezos. Okitegeera ekintu ekyo. Bali bameka bali mu babiri Kebolt ne ate bamazeera ne baleta company ezaabwe ku bwabwe ne zijja kulwaki bonga bo independent kati eno yo Kebolt nga beegasse naye balina ezaabwe ezizenga independent. Okitegeera ekintu ekyo mu ggwanga lya Congo nakugambe ono Trump kati kasimayira kalina kubanga akimanyi tiagenda kubira omutuusa amujje ku ntebe nabagambye ono temumutya luno olutalo nalubagambako eno lwe nalangirira lwe nabagamba nti lujja Congo lujja Uganda kati companies za America ziri mu kweyiwa Congo saawe eno ziri mu kweyiwa nabagambye Congo kyakutusedda baddako Uganda ziri mu kweyiwa mu ggwanga lya Congo companies za America ezisinga zizze basobole okujjawo mu China wali then bo baddewo then bajja Congo bajja Uganda kino Donald Trump even atandisewo gundi shipbuilding company America eno yali ezimba amaato ago amanene nnyo ez'emmeri eziyete emigu nebyali byaggalawo kati China eno ng'efunye dominance wano mu Africa ng'etandise ngayo yefulumya era nga yesinga okufulumya ebyombo kakati abagambye company resuminge materials tuleeta don't worry not tuleeta okitegeera ekintu ekyo bino byonna China eyo balimba nti simanyi China erina rare earth metals ebijja wano kati Donald Trump oba America ebadde ekimanyi nti senga bajjawo ono fala babeera bakimaze okitegeera ekintu ekyo then yawe nkugambira nti freedom yejja